Yonna yosinzira nkwebaza okubanga okyaje ku Mideko Projan Media TV lwakuba gwe atanna subscribinga n'okunyiga akade ompisiza ddala bubi nnyo naye nga oba osubwa ebintu bingi. Yes, omwami amanyiddwa nga Bobi Wine ffenna tumanyi nti emabegakaawo yakoze online concert eyasobodde okusika enkuyanja z'abantu mu nsi ez'enjawulo. Yes, concert eno yabadde successful olw'ensonga yabaddeko emitwalo 3 egy'abantu ababadde live nga bamulaba omubanda wa Kabaka. Yes, omuntu eyabadde ne record eno amanyiddwa nga Eddie Kenzo y'omu ku basajja abakyasinze okukola live videos ne zikuba ensi yonna. Naye olunaku olw'eggulo oba olunaku Bobi Wine lwe yakola concert ye yamenya record ya mwana mulenzi Eddie Kenzo. Eddie Kenzo kyaddaaki yavuddeyo n'agamba nti nze nali nkimanyi nti olunaku lulituuka ne wabaawo omuntu amenya recording ezo zenkola kubanga sinze muntu nzeka ali mu nsi ate nga abantu bangi bakyajja. Nagamba nti nsanyuka nnyo okubanga omuntu yennyini eyanzaala oba menta wange eyankuza mu by'okuyimba yasobodde okubanga amenya rekodi yange ey'okubanga nti nze yali omu ku bantu abakyasinze okubanga nkola successful online shows oba live videos ne zirabibwa abantu bangi. Yes, Eddie Kenzo yalaze omutima nti awa respect mwana mulenzi Bobi Wine ngadde abantu batambuza ebigambo ebyenjawulo naddala abantu aba people power n'abantu aba group ez'enjawulo abagambye nti tekisoboka kubanga Bobi Wine asobola okubanga alabibwa abantu bwe batyo n'abanga YouTube channel ye ayinako abantu emitwalo 87 yet Eddie Kenzo ayinako akakadde k'abantu ne batandika campaign okusobola okubanga bayekera mwana mulenzi Eddie Kenzo okusobola okubanga ne people power oba ne Bobi Wine asobola okubanga aweza abantu akakadde akamu ku YouTube. Yes, kino ekikola si kibi naye ffenna twewe respect. Uganda tusalewo tweyagalize ku Projan Media TV, likinga, commentinga, subscribinga yonna gy'osinziira.